Okay. Ndowooza katutandike bwe tuti tuke tugende mu maaso. Alright, tutandike bwe tuti tuke tugende mu maaso kubanga tulina obudde butono nnyo nga bamulindirira ku amateeka agasaayinigiddwako Yoseti Bahabura Otabasero Ntano wakali yeseera etamizalira esanga bisibe agayisiddwa ngenda gabasomeramu katono then njagala musooke muwulire ebintu bino abantu batandise okukola musooke mutegere nti ekigenda mu Uganda kikyamu ate mulina okolonako. First and foremost njagala bategeeza nti amateeka agasaayinigiddwa agamu gali amended amateeka gali amended akoleddwa mukola naye waliwo NBS Natasha Broadcasting Service telefayina yawandiise article eno. Lina bagamba nti abasazi bati balina license eri abantu kati abasazi balina license eri abantu mugenda kigwako eyo post bwetu bwesoma olumu videos olumu nga temula bintu ne kanji basomere bulungi nnyo post esoma bweti esoma bweti urologist Dr. Frank Asimwe yagambye bwati when one person dies you can technically harvest 11 organs yagambye to urologist yagambye bamwita Dr. Frank Asimwe yagambye nti omuntu omwafa osobola okumujjamu ebitundu bye ebyomubiri 11 ebisobola okuba nti bikozesebwa okuba nti bya mugaso nnyo okulamu obulana okuba nga bifunamu ensimbi mu bitundu bye yamenye mwemuli bino wansi mwemuli ebintu bino wammanga. Yagambye omutima, amawugwe, ekibumba, ensigo bbiri, akalulwe, obusobi omumagumba, olususu lwennyini, mpozi n'ebirala. Era n'agamba nti technically omuntu omu wajjibwamu ebintu bino bisobola okuyamba abantu 11 abalala basobola okubeerawo. Kandi bagambye abasezi bafunye license ey'okubalya mujja bagenda kubutulya batumalewo. Mpita mu buyisi bulungi nnyo tulyoke tugende kuba tetunnaba. Ekirala nabagamba nti wano Museveni ne gavumenti ye be bantu abakyasinze okukola obufere bw'okukyusa information bagifuna gwa kye baagala. Naye before nga sinagende eyo njala basomera ka article kano kaali ka mugenzi Dr. Martin Luther King yagamba bwati muwulize bulungi nnyo. This is the media nti guno gwe mutimbagano an irresponsible media nti empuliziganya ezitalina buvunaanyizibwa. It will make the criminal look he is the victim. Nti empuliziganya naddala kati mu Uganda eyinza okutunuza omuzi w'omusango nti kati ate ye muntu aziddwako omusango. And the media makes the victim looks to be the criminal. Nga kubazizzaako omusango ate yatulanga azizza omusango. If you aren't careful, the media will have you hurting the people who are being oppressed and loving people who are doing the oppressing. Akugamba maaso nti media bwetuuka ekiseera ereetera abantu okuba nti bagitunuulira era netandika okubalumya emitima nekibaleetera okuba nti batandika okwennyamira eri abo abantu ababaagala oba babadde babaagala n'abo okuba nti batunuulira abantu ababadde babayamba okuba nti bagibwa mu kintu kiri ekyokubanyigiriza okubatunuulira ng'abantu abatalina mugaso kyekiriwo olwaleero. Bw'olaba nga Nsereko Muhammad Kagege ayisizza amateeka ago kikulaga nti bo tebaagala boogerako. Wano nga ntandika video etandise entuufu. Amateeka kugayisiddwa gegano wano wammanga. Gegwana amateeka agayisiddwa gabadde amateeka anagayisiddwa. Njala gabamenyera mu bufunze tuliduke. Etteeka erisooka lya Physical Planners and Registration Act 2022. Bwe bagamba Physical and Planner Act Registration Act 2022 kiba kitegeeza nti mu tteeka lino mugenda kubeera mulimu obuwaayiro obuba nti buli muntu yenna atalina pulaani ntuufu kuwazimbira kizimbe ky'oba nnyumba yo kijja kuwa district oba local government obuyinza okumenya ekizimbe kyo nga tebalina gwe beebuuzizzaako. Eyo erisooka n'ebiro ebiririmu bingi nnyo okuba obuyinza bungi nnyo ate bali mu kintu kino. Etteeka eryokubiri Kampala Capital City Amendment Bill Act 2022. Mwawulyako Kampala City Council ng'eteesa ebikolwa ebyokujja obuyinza mu bantu obuyinza abuzze mu Executive Director ne Minister wa Kampala.
na mukino mwe mwali n'akawaayo akaddira mukono Kampala ne Wakiso okugiteeka ku kankuki mulimu n'akawaayo akaddira mukono Wakiso n'Empigi okugiteeka ku Kampala. Kati etteeka eryo yose lyali sayinize, kitegeeza abantu b'Empigi Wakiso mukono automatically muli mu Kampala. Emisolo egibadde gisasulibwa mu Kampala gigenda osasulibwa Empigi, egigenda osasulibwa Mukono, egigenda osasulibwa Wakiso na buli kimu kyonna. Kati muteekere era mugenda okusinziira waliwo akawayira nti bakansalazi bagenda kukolera ku mudumu gwa gavumenti ogwa pisto okuba nti baenforcinga amateeka aganyigiriza bannayuganda okusasula omusolo gwa gavumenti nga bayita mu nkiko zaabwe yonna gye bana batudde kuba kati mufuuse Kampala lumu. Ekyo nkimaze. Tugenze mu tteeka namba 4 Mining and the Minerals Act 2022. Muno mwe muli okutandika okuba nti ne basanga ebyobugaggamo ebyensibo mu ttaka lyo gavumenti esobola okulitwala nga tena kuyeebuzizaako ne kusasula sere ze beeyagala. Kitegeeza ne minerals nazo baziddiza. Yensonga lwaki tteeka moja bakolayo kye bakola ebupende bakola kye bakola nga tebamaze kuweebuza ku mateeka. Tugenze ku tteeka lya Muhammad Nsereko erya Computer Misuse Amendment lyakyusizzaamu n'aleeterye Act 22 ebyabadde mbyeramu abawulidde bulungi nnyo. Naye wano wali okukolya n'okukomba essowaani mumpulirize bulungi. Omukulu ono yasanzewo etteeka n'aleeta amateeka agage naye kamba nyongeremu katono nnyo kuba tulina obudde butono information tulina nnyingi nnyo. Mu tteeka erisooka akugamba nti okushiyalinga ekifaananyi ky'omwana omuto ne vidiyo y'omwana omuto nga tofunye lukusa kuva ku bazadde be kimenya mateeka, which is okay. Ekyo nange nyiza okuba nkiwagira. N'agamba nti okusaasanya information nga tofunye lukusa kuva mu nnyiniyo nakyo kimenya mateeka. N'agamba nti omuntu yenna anaakwatibwa mu kusaasanya information n'okwogera ebigambo by'atalinaako bujulizi oyo wakusibwa myaka 10 oba okusasula milioni 10 oba okugobwa mu office obutagirinnya mu kumala myaka 10 nga kino kitagitingira Robert Kyagulanyi Sentamu nti singa Bobby Wine oba mukulembeze Robert Kyagulanyi Sentamu avayo nakola statement against Museveni oba omuntu yenna basobola omuggulako omusango nti yayogedde ebigambo bino era kati etteeka limukwata tasobola kwesimba mu myaka 10 talina wasobola kulinnya. Eyo atiko obaka akawaayirako yakakoze nga atagetinga Robert Kyagulanyi Sentamu yekka ng'omuntu individually kubanga amuyinako ego ono Nsereko yalina ekigendero kyagala okwesimba okuba president nga lowooza ategeera nnyo. Kati akawaayira akaga nti omuntu bwabanga alina ofisi gy'alimu oba alina ofisi gy'agala okubeeramu etteeka bwe limukwata teyeesimbawo okumala emyaka 10 oba okuva mu ofisi nga tagirinnye emyaka 10 wano yatagetingira Robert Kyagulanyi Sentamu. Kati kana akawaayira kakwata kufa aboogera nti tosobola kwogera nga tolina bujulizi bulaga ku kintu kyoyogedde okusaasanya information. Njagala muwulirize. Mubadde muli wa propagandalist ba NRM nga boogera mbu tuvuma Museveni, tuvuma Muhoozi, tuvuma Janet, tuvuma Mayiga, simanyi tuvuma Kabaka kubanga bali tebaagala twogere ku nsonga za Kabaka ne kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka. Ne basasula abantu bangi ku media nga bagenda nti abavubuka bali ku TikTok bali boogera ebigere bitakwatagana. Kati jukira wiichero yenyini basasudde abavubuka bajje ku street bekalakasi bataddemu abanyagano wammanga nti tuvuma Museveni, tuvuma Ssaabasajja Kabaka, tuvuma ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Njagala mbuzanyire voice note ono bwe yagenze ku CBS nga bakamuyita kyeyayogedde. Mumpulirize bulungi nnyo omanyize byange mbeera na information omuyoka mukasi nti ono yakoze etteeka nga li protectinga Museveni, Muhoozi, Mayiga. Mumpulirize bulungi nnyo. Mulire bulungi nnyo. Nti luli obadde osobola okikola ne weebaka bwebasi. Katikkiro yatudde gone gundi ne bawa gundi obutwa. No, you don't just say it and walk and go home. Say it with proof. Wanga ono asimbye erinnya lye ayina abamugoberera. Gwe bw'oyita omuntu nti malaayo oba akoze kino kyamu n'obujulizi ate totya kukyogerako kubanga babadde bakikola nga n'aba bawagira weebali etekalise okubikola. Kakati ffe tugamba mu mwoyo mulungi oyina oddembe lyonna Medi okwogera gwe ky'oba osiimye kyeyogereko oba oyagadde wenga gwe oba kyogereko ng'okimanyi bulungi bwe banaakuyimiriza mu kaguli osobola okyeyimirira. So mu kutunula kwonna
society yaffe bwenaabe transforminga mu technology tulina okuprotectinga kye bayita cyber space eyo abantu bagyeyagaliremu. Ambuliza eddakiika zino ziri 38. njagala kubaddizaayo statement gyasosokola nga ali ku CBS kankaziyo katono kawuziro kengende ku kiddako nti buli obadde osobola okikola ne weebaka bwebasi. Katikkiro yatuddeko ne gundi ne bawa gundi obutwa. No, you don't just say it and walk and go home. Say it with proof. Bango onasimbye erinnya lye ayina abamugoberera. Gwe bw'oyita omuntu nti malaayo oba akoze kino jangu n'obujulizi ate tutya kukyogerako kubanga babadde bakikola nga n'aba bawagira weebali okubikola. Kakati ffe tugamba mu mwoyo mulungi oyina oddembe lyonna medi okwogera gwe ky'oba osiimye kyeyogere. oyo sigenda mulwako. Kati omanyi omukulu ono yeerabira nnyo kati Nsereko Muhammad eyita MP wa Kampala Central gwe mukubba obujulizi teri yakwatira nsawo era ng'emisango gyonna gye badde gikuvunana mu Uganda tebakuvunana wadde okusibira ku polisi wadde ennaku bbiri kubanga oli state agent. Omukyala Nebanda omugenzi bwe yayimirira n'ayimirira maaso ga Parliament agamba mu 70 amafuta agali ebunyo amafuta gonna gasange mu Uganda bannayuganda balinako omugabo 10 balinako omugabo buli omu omugabo 10 ku 10 kyenkanyi sigago. Nebanda bamuwa obutwa n'afa ne mukyusa statement dokita eyali akutte sample z'omubiri gw'omukyalo Nebanda ng'azitwale South Africa bapuluvinga ekyekyamuse. Nsereko gwe kennyini mu kubuuza obujulizi oyagala kuwa obujulizi ne mu kubuuza obujulizi oli kabaka. Zizino video nga bakuvunaana wabba obujulizi. Video yange eri wayye. Ino kasoke bibagira mu kubuuza obujulizi era mukwatira nsawo. Twakutte Honorable Muhammad Nsereko mu makaali Poloti 8 Kampala Secondary School okuliraana Kampala ne tukwata ne Honorable Dr. Munsi bali omunsi district ng'era tubeetaaga okusobola okutuyambako mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku nsonga z'okufa kw'omubaka Honorable Nebanda. Members abo abakwate n'abalala abatannabakuba nti bafunibwa beetaagibwa ku poliisi ng'era muno mu bano mulimu Honorable Samuel Omoki, Honorable Medad Bitekerezo, Honorable Theodore Sekikubo, Honorable Dombo Emmanuel beetaagibwa ku kitebe kya CID okuyamba poliisi okunnyonnyola ku sampo ezabbibwa okuva mu mokyale Mulago oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Nebanda. Ate abalala ne beetaagibwa olw'ebigambo eby'enjawulo ebibadde byogerebwa ku mikutu gy'amarediyo wamu ne mu meetings ez'enjawulo. Nga bwe twategeeza eggwanga nti twali tutandise okunoonyereza ku nsonga z'okufa kw'omubaka Honorable Nebanda, twafuna amawulire nti muganzi we Adam Sulaiman Kalungi yali omu ku group. Kati Nsereko bobo yagala bujulizi nga weetaba mu kikolwa ky'okubba obujulizi obwalina okuprovinga family ya Nebanda kyekyamutta n'obba obujulizi. Bujulizi kiba oyagala abantu bakuwe. Nsereko waleese etteeka lino ng'ogamba nti omuntu okusharinga ekintu alina kumala kufuna lukusa okuva ku nannyini kintu. Kati Nsereko manyi musoma ne muyita emakere ne mugenda mu kiwunye ne munywa obuugi ne mulya n'ebigere by'ente ne musuula busirwaze. Bw'okolanga etteeka olekanga waakawaayira akanaakuyamba. Ekintu kye tuyita okusharinga mu nsi yonna apps ezikolebwa zibeerako share button. Kebere WhatsApp, kebere Facebook, kebere tukubireko share button. Mu kino lwaki bakola share button okwongera information egende. Kati tuyina kye tuyita ekintu ky'obuntu nti bw'osirika tewejjusa. Omuganda bwagamba nti bw'osirika tewejjusa kubanga abakimanyi nti bw'osirika teri kigenda kuvaamu. Nsereko njagala to assure you nti the moment omuntu akola video n'agirikolinga n'agiteeka ku social media oba n'agisindikira omuntu omulala era egenda kutambula.
tolina mandate egamba omuntu alina kusobola kusaba lukusa. The moment kasita oyogera ekigambo nekifuma mu kamwako nekikuvaamu nekigenda oba okitadde public, so tolina ogenda gambira muntu tyana kuna kusaba lukusa okutambuza information. No, that's why each and every app has a share button. Mpozi nga wandikoza akawalo kagamba nti omuntu nga oyina kusirika busirisi koletteko ga nti omuntu alina kusirika busirisi butayogera tusirike. Ne the moment omuntu ali recording a voice note ku WhatsApp na agita oba tokyayina right ku voice note eyo. Kasita okola video ngeno bwenjikola netambula mbasi kyayina right ku video eno kubanga kuliko share bagenda gisharinga. Kati gongandi omuntu ana sharing ekintu ajja kubaziza gwa nagomola. That means wakoza amateeka nga tugamanyi kubanga buli app eriko share. Osigaza rights zo singo bo sirikidde bigambo bino no sirika tali ajja bisharinga. But the moment kasita okola voice note nokola video n'ogita oba ogitadde esaasane dayo revising etteeka alyo bulungi nnyo. Ekirala ekyokusoma omuntu emyaka 10 okusasula obukadde 10 mu kkomera nga n'omuntu eyassa omuntu bwaweza emyaka 10 mu kkomera bamuwa parole. Kati gwogamba oti omuntu okujja okwogera ku media bamusiba emyaka 10 okusoma obukadde 10. Brain is a monkey. N'omuntu assa omuntu bwaweza emyaka 10 mu nsi ezaakulaakulana nga yeesiza buli bamuwa parole n'avaayo n'abeera mu open prison. Kati gwogamba oti omuntu ayogedde ekigambo nti ate asibwa emyaka 10 oba obukadde 10 mukulu. Mwetereze oyagadde nnyo abantu baleme kwogera ku information naye njala kutegeeza Nsereko. 1. Tudiringa ne gavumenti ya Museveni y'abayaayi nga nawe oli muyaayi. Bazze bakola propaganda since lwe bayingira mu Uganda. Nga bakola propaganda blackmail, divide and rule. Ebintu bingi bemuyisiza nga bibakinga mu kati kisoka. Kale kenzi kayula nga akyali inspector general police ne parliament muwali mwakola etteeka lya public order management bill ne baliyisa. Etteeka lino yali targetinga banna Uganda bannabyabufuzi n'abantu abasekinoomu. Ng'etteeka lino litwaliramu n'okukuŋŋaana mu bakyaki mu mizikiti okola embaga okwanjula oba birthday party. Ng'etteeka terikkiriza dde omuntu asukka mu babiri okuyingira okwogera ensonga zino. Naye etteeka lino nga likola ku bantu bemwali mwagala okutagetinga nti abeekalakaasa buludde oluvuganya naye nga mmwe abantu bamubajja okwekalakaasa teri abakwatako ngera bwe kibadde. Kati mukoze etteeka lino nga mumanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ava nga mukamwe nayogera ensonga bwalina ozzongera. Kati mwagende mwakoze etteeka nga limutayi mukola amateeka nga somehow somewhere lirina bye litagetinga ne bwe linatuuka ku mmwe libeera open. Kati bakola etteeka lya public management order bill ng'etagetinga abantu butaddamu kuteesa waddo naye nga jjukira embaga mu Uganda zigenda mu maaso nga teri abawadde lukusa. Birthday zigenda mu maaso nga teri abawadde lukusa. Naye nga bakituuka okwekalakasa ku nsonga z'eggwanga, you don't allow anyone to assemble or to talk anything. Muleta tiya gasi ne musiba omuntu ne mukuba. Naye mutuuka mu okuza okwekalakasa abagavumenti bambega bagavumenti ng'etteeka terikola liba teririiwo. Ndowooza kitegedde. Kati mukoleza etteeka lino nga mutagetinga Bobi Wine naffe aboogera ku media muwoza mbu tukuwaka fake. This is not fake news because we know the media was compromised in Uganda. Tebasobola kwogera ebintu byebitwogera kubanga tubadde tuzze tubasoma nze nabagamba whoever can't read Museveni's minds n'okusoma history wa Museveni you can't defeat Museveni. You defeat Museveni using his own media system. Omukola counter bwakola propaganda mukoleko propaganda bwakola blackmail mukoleko blackmail. Ekisinga okutiisa Museveni kibayita parapase. Eddagala lya Museveni baliyita propaganda. Kati bwakusindikira propaganda mu propaganda ojja kuba musobodde. Reason being nze banoonya kubanga mba reasoning out mwe bakola byonna n'ebijeno bita ku mezi kye batasobola kukola ku media za Uganda. Yateeka wa state agent okutandika okukola kye tuyita blackmail and propaganda okumba Kyagulanyi Ssentamu. We counter-attacked him ne tumuwininga. N'ateeka wa ofuna opondo ne tumuwininga. N'ateeka wa bamirundi ne tubawininga. N'atandika okuteeka abantu bana Frank Gasuma ne tubawininga mu this situation guno muzannyo tuli babi nnyo. Kati kye mutayagala muwulire boba guwa bujulizi. Kati bujulizi kiwoyagala abantu baleete ku bintu emukola nga naawe okimanyi kennyini Nsereko nti ebintu byokola tebigendera ku mateeka. Osiiba okuba abantu ofera abantu okola buli muzannyo gwonna ogw'ekisiru naye nga teri akukwatako kuba tebakusibangako. Okitegeera nga nabakubanja tebasobola kukwata kubanga oli state protected. Kati okola amateeka kubanga oyatagetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza
enswaswa etayanula yeekola engalabi oba yerega engalabi wakoze amateeka gano ne buli muntu yenna badde akolako profayiro ku ntambulayo kawedde buli embasi yafunye eddabbiro gye wakoze Museveni gye yasayinize oyagala kulumya Kyagulanyi aleme kwesimbawo mu sisitimu yamu ya Muhoozi project nenze ngamba oyambi buyambi Robert Kyagulanyi sindamu okumanya abantu kibadiringa nabo amateeka ge gamu g'okoze gigagenda okukola mu sisitimu empya egenda okudonga gavumenti yamwe evudde within just a mere future year gigagenda okukola public management order weri biru weri teri kusindika kinyo mujja kusitu kwekalakaasa lino lewakoze obutasindika binyo nga mwogera mujja kulibeeramu nga ne tukusanga okoze posti yonna tubajja kukusiba nga nina bugisimu fungize kati nkutegezza uyo omukyala omukulu w'essaza afudde baposa afudde kubanga mission twagimanyako tebajja batta bula bamaliwo nga tugana okwogera ensonga zino kuba tuliza TV tubikire awo nvuddewo ku tteeka eryo ngeze ku kirala diversion zemukola tuzikooye nze newuunya bannayuganda era wano bbala mu balugahale njala kutegeeza ebintu byonna bikole naye ensi ekulaba wagenza okulaba nga media ekutta akati ngera tuli mu kuexposinga ba culprits bamwe bali ku social media na ku TikTok ne musawo muleete diversion ya gravity omutujja ajja akaabe bala mwosasudde gravity omutujju sente ajja akola stunt y'okkaaba ngeseri wakiwaseseze sente wazimwedde ku radio yo ajja akaabe mwena abadde bamanyi gravity omutujju yagamba ye omutiri mutujju akaaba how come omutujju akaabye ani abadde mu interviewinga yabadde Kaizi mukozi waki mukozi wa state ekyo kikola kimukola okutandika okusiruwaza abantu sho mwatandika ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Kamiri ne Bebe Cool ne kigaana okukwatayo then mwagenza okulanga media ekyankana muga muleeta omusajja yeekaabye akaabe muteekewo stand mufune amawulire gabakwate almost for 2 days mwakikoze successful naye nga kino mwakikoledde ku radio yo n'osasula gravity omutujju ajje yeekaabye mbw akaaba ki yasinga omunaku mu bayimbi basooka mu Uganda abayimbi bangi badde n'ebizibu kati ongamba nti omuntu yakoze successful show avuddeyo akaaba mu nfomero yabwe yalina emmotoka kuba bino bina bimanyi bulungi nnyo njala baga temuddamu kudumira ku media the moment olaba mwena munawule wa NBS tobuuza state kyegenda kukola bwolabako ekintu kyonna nga kiri state stage totawana kintu kyona kyogenda kukola gwe muyimbi yekaasosa okubeera nenaku mu Uganda mbusimanyi wakozesa bannayuganda mbere careful nnyo